Omusango gwa Louis Light guwedde. Omusango gwa Louis Light guwedde mu butongole. Bebe Cool yavuddeyo n'akakasa ensi n'agamba nti nno asonyiye Louis Light naye ku kakwakulizo. Bebe Cool yavuddeyo n'agamba nkiddamu nti nno asonyiye mwana muwala Louis Light naye amusonyiyidde ku kakwakulizo. Bebe Cool yalabikiddwako ku mitimbagano okuli bannamawulire bwe bamukubidde essimu nga bamwegayirira okubanga asonyiwa mwana muwala oyo obwemutamutwala mu nkomyo. Katugambe nti nno okulaajana kw'abantu ba Louis Light nga kwotadde omwami we n'abaana oba n'omwana byaleetedde Bebe Cool okwekuba mutima. Tusuubire nti omusango guno guwedde oba tulinde kkooti lw'eneesalawo. Mubadde mukimanyi nti omusango Louis Light gwaliko oba gwabaddeko gubadde gwa ddala era nga gusobola omusibya emyaka egisukka 7 kubanga ogwo omusango munene naddala mu nsi endala. Tetumanyi wano mu Uganda gutandikira ku myaka emeka oba gukoma ku myaka emeka. Louis Light ye mwana omuwala afunye erinnya omwaka oguwedde nga yeeyambisa omukutu gwe ogwa TikTok. Era nga Louis Light alabiddwako ng'atwala oba ng'aliisa abantu akakanja ng'abavuga akajegere era ye muwala omu ateeruma ntama bw'aba asazeewo okuyomba olulwe teruggwa. Bw'aba asazeewo okulwana agenda kulwana akeese. Naye nzijukira Maama Fiina yamuwaako warning n'amugamba lumu ojja funa ekyo ky'onoonya. Bannange yamaze n'akifuna. Yenze Sheila Adita. Atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange kozesa omukisa guno nga gukyaliwo. Ekigambo subscribe weekiriawo si kikweke. Era nga tusaba gwe wenna buli alaba akatambi kano tovaawo ngo tosubscribinze. Ekigambo weekiri kikwatemu kwata ku kade ako akabeera waggulu kanyenye. Nga buli video yonna gye ntuuza ku channel eno bagenda kusindikira message bakugamba omanyi ewa Adita bajjudde wulira akawoowo jangu obeerenga naawe weefunira ku byamaguzi weeriira ku kimere. Era we mbasabira wano nti nno ffe channel yaffe eno tevvoola muntu yadde n'omu wabula tuteekayo public opinions ku bintu biki ebyo ebigenda mu maaso oba birungi oba bibi. Era nga channel yaffe eno tukolerako emikwano tusomesezaako we tukuŋŋaanira okukaabira ennaku oba okusanyukira essanyu lye tuba tufunye. Jangu obeere nga otwegattako ng'osubscribing okwate kade. Mwenna abanjagala embaagala nnyo wabula nammwe abatanjagala sirina kyabbakolera. Bwe tuto we twesisinkana nga tulina kubeera nga tetweyagala. Abali mu nsi ez'enjawulo mbatumirako naddala mmwe abatwala obudde okulaba obutambi buno bwenteekayo, abatwala obudde okusubscribinga, abatwala obudde okukomentinga, mwebale kukola kintu ekyo. Wabula ate naawe osobola okuntegeeza eyo gy'osinzirira okulaba obutambi bwange tomanya gye bujjeeyo maaso nsobola okuba nga nkutumirako. Tukyali ku musango gwa Louis Light nabagamba tugenda guvungavungamu bwe guti tubadde tugulemeddeko naye twagala tulabe nga tuguvungavunga mpaka we gunaggwera. We buzibidde olunaku olwaleero nga Bebe Cool mwana mulenzi Moses Sali avuddeyo n'akakasa eggwanga n'agamba omwana oyo nze musonyiye sikyamuyinako buzibu. Naye agambye guno gubeere omulundi gwa Louis Light ogusooka ate era gubeere omulundi ogusembayo omwana oyo okuddamu okuyisa ekigambo kyonna ekigamba nti kivuma ng'avuma abantu oba Bebe Cool oba mukazi we oba baana be oba ani oba muntu ki oba muntu ki. Ate ne amawulire amalala agazze nti Bebe Cool yandiba atadde Louis Light olw'okuba Louis Light ayagala mutabani wa Bebe Cool. Ako temundi ntuuzaamu mbeegayiridde temuntuuza mu bigambo. Bebe Cool akatambi kano we kaba kakutuuseeko tontuuza mu bigambo wabula naawe kyenjogerako oyinza okuba ng'okiraba nti kyogerebwa nti Louis Light oyo wandiba ng'oli father we in law akwagalira mutabani wo tetumanyi oba yo blood son oba adopted son oba mukwano oba simanyi enkwatagana gye mukwatagana mu bizzenga byogerwa ku mitimbagano nti Louis Light
yandibanga ayina gwalya mu famire yo ebitankwatako nnyo era saagala bigendamu era ng'abamu ku ffe tulowooza nti osanga yensonga lwaki osazeewo omute wejjeko eri guilt egamba nti gwe wasiba muganzi wa mutabani wo bwe baba beeyagala tetulina mu buzibu omanyi osobola okuva mu nnaku n'ogenda mu bugagga dating a rich man's son munnange yo that's a very big achievement kuba munnange oba ovudde mu bana abeetikka emigugu mu owino ababeera mu kikuubo nga batuuya na bawunya enkwawa n'ogendako mu corporate life ekyo tuba tukyebaza buli muwala kyonna kyanoonya era kyayagala era nga kigambibwa nti nno omu ku abo batabani bo cold kubamu bano ba blogger n'ababuuza n'abagamba bafune information batya Louis Light wakwatibwa ani amukute na kuki ekigenda maaso ku musango asobole okuyamba document we temubintuuzaamu n'ekyo kwekiri wabula nga Louis Light eno message njiwa gwe sweetie kwawonye kino manya nti owonye ebizibu bingi nammwe mwenna abakozesa social media mulabire ku Louis Light mulabire ku basefu ko mulabire ku bantu bangi bannanga okuvuma abantu ffe twabisookamu ne mumanyi byatutuusa abantu nno banyiiga oyinza ki okuvuma omuntu gw'ovumye n'atanyiiga wabula awulidde amanyi oyo omuntu n'anyiiga n'atandika okukola by'atalina kukola mwegendereze nnyo abantu mwegendereze nnyo social media esobola okukutta esobola okusiraanya obulamu bwo esobola okukusibisa esobola okukola buli kimu gwe gikozese wisely omanyi ki ky'ogyetaaza ky'ogyagalako awo ojja kuwangula tonoonya ntalo tozirwana teri yazikutuma beera mirembe funa emirembe gyo ove mu kulwana ebitakugasa kansuubire nti I have at least put some sense mu bantu abamu I had communicated to some of you abatutte message eno may God bless you abatagitutte nammwe twesangeyo yenze Adita.